Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Emyaka 5 batwawukanye for 5 years nga simuuliza. Nasabye sala eyo mwike yaddako omwalo inakolako na presa message. Are you serious? After 5 years. And this means ni yange nesimenga sezijina. Nendoza mukama kantegere ndikacheka omudu wange akiriza nti akiriza nti kati so she made contact hi nangamba msuya ngamba ndaka katindaka kwetonda kubanga namwisa ubinyo nyo like era nganga nti banere kujira nangamba nakusonyiwa ndi mulogo era maya yali yetanga Yesu kunsonyiwa kubanga olaba twadde apasajja tusambidia ya and there's no way. Right, actually in that 2016 May I got married. The other woman? Wow. Woman, and she's my wife. Yes. And then I remember babera nti binabiranga nti so kustoringa na bwana mukazi omu. I've been with her for 9 years. That's amazing. I've been loyal to her. So leo ganti atuswana mukazi omu. Banga binalimba nyinyi nti ati atufumbira bichi. Everything. Not to nah, everything, drugs, means overcoming. I got married. And I'm still married now. We've never even, check it out. And I never been loyal to her. And I packed to. So, Amanda was now with me, Esther SC, one of what talk with SC Media, Uganda. Kubuza ko gwena wosizo kubango traba. Thank you so much. Trabira mu Uganda, thank you so much. Trabira mu Gulf countries, omuli Dubai, omuli Qatar, omuli Oman, Jordan, Bahrain, nendala bambi mwebale nnyo kutulaba. Saudi Arabia mwebale nnyo kutulaba. Yeah, ko appreciating wako. No, thank you so much. Mbuza ko mikono gyange abali Canada, abali UK, abali USA, abali German, abali Italy, abali Romania, then nabali Asia. Awanga atiro kungamba nti esi tumira kofa abali mu Asia, bana nawe nkutumiddeko. Thank you so much. Mikono gyange gyenjalo bambi mwebale kutwagala, mwebale kutulaba, mwebale kutekako feedback. Yes, thank you so much. Tusima. Yes, nenga mbera bagamatu ku S Media tubera kutugendako mu stories ez'amaanyi. Yes, ekitukozesa stories nokulaba nti we inspire, we motivate, we encourage. Yes, netulaba nti twongerako ettoffaali ku society. Emboozi ekizitukozesa kulaba nti gwali eyo wowulira emboozi ezimu nga nawe embeera ogiyitamu nga omuntu omu yagiyitamu kitegeeza nawe osobola ogiyitamu. Ate kitukozesa emboozi okumanya nti toli weka. Okay? Abambagana balooza tuli ffe no. Toli weka, abantu bangi bayita bintu bingi naye babisimatuka nga bwe bajja ne babyogera. So tula wansi kalira era obenga ate ogoberera emboozi eno. Olunaku olwaleero ndine Mr. Kuteesa SHADRACK. Tusanise okulaba Mr. SHADRACK. Yes, sanise okubeera wano. Obulamu si bubi. Katonda akuuma. Yes, how are you? I'm good. Ndi bulungi. Oli bulungi? Nnyo. Buza ku bantu. Bana ffe n'abatulaba nsanyuse nnyo okubanga ndi wano mubale kubanga mulaba S Media okubanga batuusaako emboozi z'abantu abayise mu ngendo ez'enjawulo ate nga ffenna natuuse mu bizibu baziguse batya bakunsipalinga batya ate tewakitaggwa balamusiza nnyo kansubire nti olugendo lwange lunaaba of impact gye muli. Yes. So Mr. SHADRACK kubula mubutambula butya? Mubutambula bulungi. Bitambula bulungi. Bitambula bulungi. Nakutambula noba ne post mentality. Olaiza kudanaga tebitambula biganyi. Tebinagana. Customer positive, they be to be positive. Exactly. I love that. Okay. You have to be positive, yeah. So Mr. Kuteesa, sometime back ninawe nali ntambula mayinze ndi muntu wa social media. Batambula baka akantu kengwa kalinga ka post on a certain platform njiri. And actually nenkasomako ka drug abuse nga wali okyogerako nogamba nti oba 9 years oba after. Yeah, celebrating 9 years sobriety. Yeah. Miaka mwenda nga ndi sober. Oli sober? Yeah. Meaning waliwo akatisera waberawo nga toli sober? Yeah, ndali sober ngambera high. Nobera high. Ngambera wali emyaka mwende mabega nalinga ninembera jembeeramu nga yakozesa Ebilagalalagala ya kunywa ya kuchakala so nga nali ndi addicted. How did it start? Chetandika kitya? Ojo tokutandika okubeera mu embeera. Okay, embeera etandika eyo nti kisooka nze ng'omuntu okuva ddala nga nkula nali muntu nga janye ebintu that kind of bad boy life. Umanye buli omaba ne character ye. Bad boys. Nze character yange yali ya bad boy. Umanye bagamba nti era nti wabayo
twabere ba bad boy amenyinga abachala bagala nyo ba bad boy babagala nyo I don't know but anyway so nganze ebintu binenyumirizamu bya kuba nti yawo oyina bakukiririzamu naye ngoli wakabi nga bakutya uzimba oshegera nalinda nga nakuze enviri n'enviri mpanvu nyambala rings za skull oshegera n'emizigo empuliza naye nga wapapanda so eyo amatu amutwira gali mawumule amona nagawumula kati robera ani mutegaziba nalina umula kuna amatu so my life was like nali so much into life ya music that crazy lifestyle kati era n'emizigo nawulizanga nga ndi mu between rock music ne hip hop ngabula background yawe bonna erimu that bad boy life yokuba nti kugamba ngoyala nyo okupartinga the hard way ukomanya okuli obulamu ugante in the hard way nyakubira bad boy so kati ngije ni passion about music then era nali mu music industry you know I was ngana company kitongole bachita Platinum Entertainment ngachimanaging abayimbi ngani kati abayimbi nakugira abayimbi nakitandikanga tetinafuna abayimbi batutumu naye abayimbi ababade ku label yo zina omuyimbi yasoka General Zamba okay bana njaga nyo hip hop oshegera so uyimu kubayimbi abali ku General Zamba kwaliko keko naye yaja ku label yange naye nti benalinge nali mu music embera music kubanga bintu ya kibala bya bichi so nti era again environment nayo nagifitinga mu bulungi nnyo ate kisere ngane ko done kulinnya kubanga zera sungula tatupala tatu yasuka da mu Uganda kuba tatu kati olunga erinnya lyange weriri mbambu bamfuna interviews mawulire mbera ku radio mbera ku TV kati ngane erinnya weriri nga woli kati nimbanga nawo erinnya fe abantu era mu kifo chegera nga fijanga ba VIP mu reserve so kati environment okulambo nelinjagala buli nimbanga alinga aputubusemu ochegera naye atera ni wankubadde ebiseera ebyo nali nkozesaako naye nga nkozesa onywa akayaga kana okunywa obunywa akayaga naye nga sikozesa bintu birala bisinga kaawo so but zitandika okujja mu life eyo nina niko okumitinga abantu nina okujja mu kumitinga abantu eberose baserebu abasinga nga balina sente abalala balina fame kati mwabe ateera olwo nali nenyumirizaamu ennyo kati okumenyumirizaamu ennyo nangamba naye kati gwe obukozesa obwo nti omyaka yaga nti negwe nga byoliko biveeko nze ate nekyakabi ekikuba ebyo byoko nze nina kiri kikuba kati nange omanye ebibanga bantu bagita bapias bo abantu waliwo tuntuno nga njagala embeera ze nja kubeeranga ye fena tumana nakyo ate era emyaka gyali mito so nga look up towards him enali awo naye ayina tatu ali biki ngamba bantu babangamba agamba tikyakabi kino kuba kyakabi kuba naye wakabi kati nangamba nti weekolozeeko kati nga sina kyagenda kumpa kati nali okajjayo kati nange ate ebiseera ebyo okugijjayo bamwita cocaine kati nange ate wabula nowabona nindowooza ndi wakabi naye ndasimanyi nti ne cocaine mu Uganda mwali kubanga mulabanga mu movies ezo nenyumirizangamu ennyo kati nemugamba ntunekweta cocaine ono agamba kyoga nti cocaine ono Uganda waali nti tijangungulage tijangulage nga nengeri of course ngula mu movie how bachita sniffing so nampako babukola bubulaini nampako kalaini akasooka naye nkatwala namudekika tunonyonyo wamu nebukyuka owulira otya ngaobulamu bukyuka of course zino ate siga nti ate ogenda okigezese kubanga ebiseera ebisinga bakugamba ekirungi tebakugamba kibi kati fenafena mu mbeera nga bwonywa omwenge n'obanga tuusa oli n'ofuuka happy kyona kyona ekintu kitugira nga kistimulant obwongo kibukyamusa so again gebyenjaga kegobe mwenge era omuntu oba ogunywedde okyuka omulala nakukola ebintu byatana kukola obanga ali happy so ne kano ko kuba kahitinga sword straight ko ate kasukkawo ku mwenge ne kujja no just sweet you know life ebandala nnyo so nempiranga I'm feeling so good ndi mbire ngamba kana akantu kakabi so n'omundu olawula kulala ngamba akantu akali wampako ero nga byawe kati that was once in a while as in ku weekend ku Friday bichi then so eventually you know netuuka nti ntanso enkozesa etanso okweyongera kati nga nemugano gati bakagulawa nti kasooka kaguza netako kegulira kati olinga mpaako buwi owetegeera kati
ate era ntandika wakagulanga sente mmeka oba ojjukira ebiseera ebyo bazitwala either half gram oba gram ngeri mitwalo nga 10 ndeka gram nangula gram bantono half gram nga mitwalo ngeji ng'etaano kakati ate bentandika okubanga ntandika okukozesa naye kati because kintu babikola nnyo tebakikola mu lwatu ng'otandika okuzuula abalala kati bali okusenga naawe bujja okoze kino ekintu naawe nolaba n'abanene mu gavumenti nabyo kino gamba kati walikuwa okulaba ate nga kikozi nogamba tuli baakabi kati eno gye kuno kuba okulya obulamu ate mulazi movies bonna ababanda bonobola abagagga bonobola abali bakola zipate mu nyumba zimashoni balesa abaana ngolaba that's how to eat life ekyo bayita okulya obulamu okunyumirwa obulamu kati nsanga n'abantu abalala bemanya obuvunanyizibwa betulidde abalala celebrity abalala biki kati bwolaba gabera company kati ate ne free justification kino kyenkola kati nange mukibiina ate kuleetera nga kyaki kya ssente sibe buli obwogera noga nti buli kibu era nabekozesa kya ssente so era nti okikozesa naye era oba nga oliwa ssente okuba gaokozesa dulaga beekyo so kati okuba nti nali era nti ndi mu saako zizo okwaga nagamba nti nali olina tattoo shop era nga n'abantu abalina lifestyle eringa ng'emu beetyo ate nange nga ndi mu music industry kati ate nga gyeneegombenga nnyo okuba nti njakuba drug deal oba nabanga movies zabagaya bakabiza ba Italian abo good father nga bayitale badiiringa jaga ba mafia nga nzikati nga njakuba mafia but the life I wanted at the same time era nebula hip hop era abagaya bonna bali music era nga bali mu gangster oluge bamutaka Suji Night era ba Tupac bali bonna ne ba gangster era badira badiringa enjaga bakola ki kaninga kati nenga kati ate kanfule business nenga kanfule business kati ngajifula business nenda ng'otunda osubula n'otunda kati okumanya ivaawa ogifuna otya ogitegeka otya kati nyingira mu business kwa nenda kati nenda nyamanya abantu kati nenjingira mu business olwo kati ogenda mu business naika kugigula nda okitera kugidiringa kati okutandika kugidiringa of course okigeza amangi na mu bungi wange ze preparing kati nyo ati kati enkosa neyeyongera kubanga tuwano gwoyina bingi gwetemerako obwetemezi so kati bang nebituuka nti kati tudde munaku lumu munaku bya weekend Friday Saturday taso kutuuka mu weekdays kati awuteme yatuuka nga okukyakala wano Uganda feta nga okukyakala nga ni ku Monday mukyakala ni Tuesday mukyakala Monday ngokubebala kati amabala kati ngo okukyakala Monday to Saturday oba to Sunday nekitegeeza kati omubiri gukyusiddwa kati nti okulya obulamu kulina okuba waliwo drug eyo so kati ofuluma nga okozesa kati ate teranga weeri njirina nema nga situnzeeko nga nnaku kuyange gyenkola ki gyonywako ate nga luteeka lyagamba kati I never get high on your own supply kubanga usually oba ojja kulemerayo kubanga babewo mu bungi so that kind of way addiction kati nebeera addicted kati addiction nekola ki developing now kati nema nga ndi dependent on the drug nembeera zange tosobola kubeera nga toginywedde kati ate neteka lukugattako ebirala era kati waliwo drugs enjala kuba kati eyungamye waliwo cocaine naye waliwo endala era hashish yakusmokinga okyegera ate newabawo n'obuweke waliwo empeke zalinganyewo zibatta ecstasy speed kati ng'ogenze kati ofuze drug ati ogenze n'okumanya ni drugs ez'enjawulo kuba drugs nyingi so time ng'etuuka nti because omubiri gwange gwadaptinze kati amounting yakumakinga high the other time kati weetaagamu ogenda ku same height so kati okwesanga ati kati weyongeddemu nti lweyawanga just edda nayawanga bbiya kati ntase kunya zitakira puto yatakira kuba kati kasi oteekamu eno ey'obuwunga oba tokyatamirira mwenge okitegeera so consumption y'omwenge yeeyongera then oba ononya height eyo kati ndaga okugetamu n'oluusi bu ecstasy bu pill nga oluusi mera yakaweke bana akaweke omuntu omu akaweke akamukamala ekiro kiramba naye kati magi natuuka nga nsooka ateekamu cocaine no gram nga 2 ntaddemu nacupa za takira batakira ntaddemu hashishi smokinze ate nengatamu ne pills endala nga 2 ng'ebyo byonna obitadde ku mutwe zinatuuka nga lwo natuukira ku ssaawa olwo natuuka nga ebyo byonna biri mu mutwe olwo natuuka ekiro nkozesa ebintu ebyo byonna nentuwa kusanga kati nga kusanga 8 ezekiro era walukira ekusinga wakira bagitanga rouge uzira bya rouge ate guni yange byatukire nnyo okitegeera waliwo kati wali club amnesia wagulwange na club bagitanga rouge kati enkozesa awo en'obulamu obwatukire nnyo okitegeera saawo naawo ni kati nembera kati nga ntuuse ndi addict nentuka nga ndi addict n'onywera ddala ng'onywa kati
kati of course usually butuukaawo olwotukanula kati nga drug zikufuga buli kimu oshegira first of all sente zitwala aka business awo ne business olaba mulimu zonna zimula kutatu zitya relationship za family you know zonna zivaawo otegeera kati nga obulamu bukubeerawo just cause a drug nebino bali okukola bino byo lutanso okukola bino olaba bitanso okukola ki okufa mbere n'obulamu bwonna olaba nti bugenda bukyuka. So you start losing friends? Yeah, not friends exactly, but family. Because like my friends will never pay so friends is not a big deal, you know, but usually family. Because family ojakira machanga nti awali okwanjira kwa gondi kujuko agundi nti awali meeting encha kati Friday wasuzo okozesa Saturday okyakozesa epakora amasimo gajeko tugenda oshegera kama yali hapo omwana omwana because ulamu bwange nazalo bwana nga nchali mto kati omwana gwe nazalo already kati naye nga ate kaali kakwano kange nnyo kati nakola ekyo yange nako netandika okukola okwonooneka so you lose the relationship. So actually relationship yasobola okuluzinga okusuuka yasobola yali nze ne muwala wange then family oshegira netandika okubanga time esinga tuli available kuba first of all mu hangover oba okola ki mikolo togigendako ate nale ogigenda kutoleka bulungi nnyo ba ojagenda kumukolo ogwera ndokumeka sure ogenze uno kyokozesa kubanga ojja kubeerawo nga tuli steady. The only work was studying okozesa muno bangu li steady. So ngula na environment nayo so before nonga emikolo kyagigenda mu kyawaka abantu besalako kati ngono kono obukozesa nabo kakinga ki bebo bafusa kati nga family ekiwulira nti kale oyinza kuba wayitogendayo naye family ekitegerako nti wayo okozesa drugs tebategerako lero mulino ogumu paka nakati okutegerako naze kusharinga nabo kutegerako nabo jane yange ndije nkivaamu ne batandika okumanya kubanga era nga binagamba nti ennyini tutumu from ku bintu byokuba nti nakola nnyo interviews ku lwatatu nate nenfuna nnyo interviews ku lw'abayimbi ababiri abali batutumuse so kati nze erinnya lya Shadrack nga buli nga liri big n'abantu besimanyi nga bamumanyi so kati ekyo oba okimanyi nti kino kyokola si kyekintu ekyokunyumirizaamu so you protect it. So nali muli I was fighting struggling but nga ndinzenze kazo nga nenga ate protecting because it's not something chokunyumirizamu tindukunjaga you know you don't because first of all wali stigma wali judgment mojaga uchegera chikale gwe uzo kufuka kuboto tabamanya ntu mutamanyi omuntu aba entadio abatuse wate tewali ayagala kutuukaawo kwache denga malinga antandika nti bo oli achikuwa usinaweza banga struggling nenga renga atidu huku neka tia kugamba good side the bad side. This one, America, it's a big thing, it's a big business. Everybody business ngabantu check it. Na yero akwa side effects. Zabantu bata kugamba. Kati atina ulizo kuzanti. Atina noba uzula binzo kantu I control it. Kati no changes birazo mubiri changes ubwongo. Obujeje chusa. Kati awachiba beyond you. Kati banga normally omuntu ngije akolamo mbere fije akolamo wali chemical bagita dopamine mu bwongo kati ye responsible ne emotions ne mood okuba happy bobonyize era dopamine boba happy dopamine kakati yo ejjako ne mu mood zolimo era obwanga fido era ekolachi dopamine eyo chemical responsible no anti ngosa ngoli oli badde ki funa tujina that's how it operates kati ate obere uli happy era yekolachi ye chemical kati wono chebejja nti obanga ole kati chemical kyegikola nti ejja negitriggeringa yonga yo ndako gitriggeringa negifola happy yonga ediju ate yo negizukuzanga ibadde ki nobody mnako obera happy kakati eventually ombiri utera kugamba okay kati ngati utakukuchusa ngamba kati ngati kati tokuba happy drug eyo kati ino kubanga mwiri negigira dopamine banga neombiri nawo kugamba kati mbacho usazeo kali taking a control n'ekintu kyose kati that's when the drug takes control otegera kati gumbiri gwo chemical gye neural adaptation kati nga neurons zino zonna zina ko adaptinga shegera twantu omuntu kabenga mutebenga nti bo mwenge nga oli nga aterera bata gwina nga akankana because ezo changes zibirawo na yabifunako ebyo byo kati zaffe bazita takies takies ndio watu lokozeza ufuna withdraw abantu no bawulusi no kankana no kola ki wetakula so buli drug ina different impact yayo baita withdraw symptoms ochitegera zo boita naye kati bisinga kati ngazi zo heroin zani bafuna takies mbinyo nti bojiteka matengo ya bulungi brain good normal so checho tuyede wabeya ngulira ukankana
oba you feel you're not normal when the drug is not present oba toli abnormal ogiteekamu ngobanga otereera. Apart from ng'oggyako family wolooza bintu ki ebirala by'oyinza okuba nti wafiirwa era nga woddaano nga kale singa saakola bwe nti singa ndi wano. Of course fena nti abantu era buli muntu aba n'ebirooto oba n'ebirooto, so as I said is tosobola kubanga drug beekufunye time kati time fena tulina obudde nti obudde what you become sawa ewa kibeta productivity nti tulina times ezimu oba Bill Gates oba ne fena tulina sawa 24 hours kati gwe sawa zo ozimala okola ki ozimala okola kintu bikulaakulanya oba kwesa bintu kubanga kobenga obulere ku drugs zo bangu just a social media addict. Yes. Nga ngozimala ku social media already you're not productive. It means nti ne tosobola kukola bintu ebirala apart from nti waliwo abantu kati abajja ku social media nanga nti akati nze ndi tiktoker nti kala wenfunya sente you can understand nti kale mbeerako kubanga nze ndi tiktoker ate nsasula naye ate bubanga gwe ojja okukola tiktoker byakola bwogerako then you cannot grow in many things kubanga buli kimu kitegeeza nti obudde ospendinga in a way which is not productive. The same way I spend more time first of all consuming a drug, but also at times you're recovering because of the wamisana abantu bakedde kola fenga tugenda olusi ngomana na kubitwa nebaka oba no mala nova mubala ebala begalawo emunonya hotel nemira mu hotel kati unaku tegezo nokola no food to be productive. Yes. And which that's how it is. What you reap is what you sow. Ojegera bobo sizecho kumala budde era era ekyo kijja ki tujja kufunamu tujja okukungula nga tumulima ki temuli magoba so ne business zonna ziralingiza okukola zonna they start falling apart oshegera nyingiza kubanga again nese nazo oziteeka mu kintu ate tuzinvestinze nazo olaba sente zikola ki so your finances your businesses all your plans they come at the end. You lost it all. You lose it all. You lose it all. Sorry. Yeah. Oh, you know, ebintu bino ebya addiction tubyogerako. A lot happens when it comes to addiction part. Yeah. But how did you come to realize noga kati no it's high time netereze nkole bwenti? Yeah, I think for me somehow two things. I was always a very zenali muntu nga there's respect the kind of that I wanted, the kind of bad boy life. Nina limundira muyiya nnyo nganyala nnyo kuba I want to be like the pace setter. Nchobora nti mbino ebisinga nokuba nti bokera ku machino nga nti funye music nga hip hop atamanyikiddwa bayo sina nagera kula mu hip hop nga bagamba tafuna ngira mu afrobeat abakamiri bani ngamba me I believe kino kyembelivinga mu so also jakola talent we libi and it happened. So the tattoo parlor, I opened the first tattoo shop. Can you say business? So I've been an innovator for a long time. Yes. But the muntu miya ko mukuju I would say. So there's when you know that so ate wa mukuju no manya. You know that you know what, but you see I'm like what else okuva kumulamwa. Umanya ne manyire ne SHADRACK. What's wrong? You know you are an ambitious person because of my ambition. Because I was ambitious. So the things I've done, I've tried to become an entrepreneur at a young age. So nga manyi nti manyi nti ndi muntu mugezi. Yes. So but when okulabanga otandika kumulamwanga time yono nga mani kati no reflect on mane but this is not the person SHADRACK of the kumulamo gwe ka wala ko kuba munda because actually it's best that even you start self realization ogamba self reflection ogamba ne SHADRACK. What's wrong? What's wrong? Osuse won't nayo manyi nti you can do better. You can do better. You are not this kind of person, you can do better. But then again somehow always I felt God was around. Ngamda katunda nti because at times I lost one or two friends from overdose. Really? Never for. Na ye ngolaba nti oluso obuyitawo ngaluwo omwoyo ogugamba nayo manyi Kelao. So you hear gono omwoyo ogamba nti continue naye ngalo omwoyo ogugamba era ate nti you know what enough stop. So also that spirit was coming more loud in my life. After losing friends. Yeah, it was coming more loud. It was becoming more loud. No, but you can do better. You see, look at this, So for me, it was a self-reflection. You know what, SHADRACK, you can do better. You can do better. Yes. So how kugamba SHADRACK ndimo kutunulira omuntu yali atandise okubanga atwala byonna nga obibaze almost 5 to 6.
you can't just come out of the blue. No guy, you know. Yeah. Yeah, but no, but I do, because I think even now, to never enough of a singer to Balaba. There are so many times we've seen them going to rehab. About Lava, the only thing, because drug away kusinza amanyi. Nebu obochiraba because bogenda nokira ku macha. Mtwala 5 gagenze. Kati bokira nga tugayina gobato janti mtwala 5 ga wagalidde obaka akadde. Yes, ngamba ne manyi no kivako. Noli akadde akalala. Otegera. Nokira ku macha kunja appointments nga 2 ezomulimu bichi toz making ze olimbi. Obochiraba udengunga otegera. So you start realizing those things. So where they have abantu ate ne challenge. Botuka nga demand you to kubera abantu chokozesa no womanya kati nayo tuli quick you don't have your own natural way kana ja kutonda mu kubanti ina control. So you realize you realizing nti the way you spend your money, where your money goes, what you do. So to ba high all throughout nti uva watandika paka nti ba era chikuvaako nobera kudaka ntakudda ku reality right ngakumira kati yawo maybe ya uzukusesa mwenda bajja kubiresi mugati wa kuchime okali izosanga emu in between that time when the drug is off yobajichi yochegera you come back to your senses and you see not akokulaba ngolaba olana gamba bupanga ebevudeko you feel at times even but bebe where is out even can feel sick, you feel unhappy, you feel unward, you feel like leko kwejusa era nga biduga buli omu kwejusa kiringa bogera ku machano ga you know what apa nene kume niyo ali obulwadde Kadoro macha gweno no kano umutumanyi temwegeza then obakana yate oyi era mu watch mazine enjoyment evera one bomba lo gaba banaki ninakusa dance bana badde watch you have that so the same thing so that one that comes it was come out manganga today ola banne ola bulambo butambira ku ekyo choka you start thinking about the thing that those people don't, and especially if you're ambitious that those people who have no ambition. Yes. Yenga is okay, kesa lucha. But beba kwena muzenzi wa bera buli omo era tula n'abantu nengeje tugenda maso mubulamu. Lumu abantu basettinga goals abakola ki but omuntu uko settinga goals realize okimanyi nga nti negative ku mulamu. Kubanga you've been an ambitious person, you see things you used to do, you're not doing them, or you are losing them. So you get it's like if your parent kubenga olumuzadde bobanga omwana obolabanga okay kubanga olumusajja bwina maka. When you are responsible, you can see when you are doing things ebimala wa makago oshegera nogamba naye kana we mutima naye obanga tokifaako ero nzage ogera ku machango wa isibina anti asiba nagenda kino kuzira asiba nagenda ogenda namakazi mbeka unabala nomolekawo kati you are irresponsible by nature and the people are irresponsible. Yes, exactly. So but if you're a responsible person you can tell I'm taking a wrong route. Exactly. So no gang or healinga. Yeah, of course. No, not healing. Now that's a journey of now. It's not healing. It's a journey of trying to get out. Because you see, each one to bagina mu rehab. Kubanga tumalaga jivamu. Tumalaga era n'abantu basinga. Few people get out of it. Abantu atudde mu nakidamu. Ajudde mu kye rehab na relapse yajivuddeko yajizeko. Because of you know it's a process. Ebintu bakukyuse kati n'okutandika okuguza mu nnomo. It's not easy kubanga igokuba ku demanding a drug. So kati notengo ku running battle yokolachi abantu bameka goga nti banne ngomanyi yatebenga batugezezaako nende bambi nenga yagala nagezaako nati nabudamu kati banyoka mukagirasi kamu naddayo kubanga obiri gwo yoteka mukasipu kamu already because wagwagize you can't stop, you take paka lona kokugwa kati gwo muntu kinga olina amagezi oba ngala addict no nyono ba mumbera no kugwa na wewe utakufukira it really is a bad state. Yes. So it means that some things really have taken over. Yes. And chobana addictions is really spiritual. It's a spiritual issue. Okay. Because everything we do, that is spirits. That is the spirit of God or the spirit of Satan. Yes. It's what drives it. We are living in a spiritual world. Either some church or some. It's a given. Over the over muchi. Bulomwana okera basibo bukola bola bichalo agula oduka sana koko oba duka wala basibo bukola is spiritual. So which spirit so a spirit and what spirit no banga jolenzo kutenga control. So again that addiction is spiritual thing. So tubanti bisede bisinga abantu bere kuva coming anti either gaba nene lokoka because over olisa manyi gakatongo kukolako. So that struggle is a struggle abantu abalaba kigana zera banjo kyalimu
ngaba lupinga chagana, you know. Avala then you can make it. So can never lutalo. And actually that's the biggest battle, is to overcome the addiction. That's the biggest battle. No someone can achieve banga uzao unaweza kuna weekend ati no dayo. Oregera. Katunga ndi kati nchimazi kachwana gamba nengera kumukutu ngamba 9 years. For 9 years. Sinywa sigara, sinywa mwenge, sikoza senjaga for 9 years up to now. Uvona gamba kati nchimazi 9 years. So I have to celebrate it because because ingawa battle wabera onoga kanziremu, you know. Yeah. And because the environment influence many people. For me, I tried. Even before I tried many times. Nenso kanesa kunenchusa nensenguka. Wanga obulambwali nyo kugabarudi jenabera. Yes. Your life. You know your life. You know mo balabira alsba okujomo no mukabalagala unachi life. You know. So eventually, you know, no ga kasoke mven. No so kwanenzi just sides in Nigeria. But somehow I don't muzimga kurula. Wako kusimane chichi Friday yingi don't I'm sorry. So like this time I tried it up 2023, New Year's eyo. Nalingeza ku miezi engage. Na era katengamba ni 2020 twingira mwaka so 2013. Twina mwaka mpya 2014. Kangende ko wano ku big mics, Kangena mu big mics ngate mbakuba gangu. Ngane mbanyi ngubu ngati mwana nzia zimaye tunachita ngane kakati. No New Year's. One for the road. One for the road. You know. Kanchiveko. Anene kamukala ni katika zuku sabu limuzibo kwade kuzukuse era atakolo naita wode akola bene zinakola bene ngati no nempita wo. Yes. Kati ngamba no, after that ngamba kati manyi anjuvemu nene manya nti kuchiva amina kunonya katonda, so nintandika kunonya katonda. That's how your journey started. So my journey started like that. Era 2014 I'm ndimu getting out of it. Yes. Luckily zenamanya nti okay nagezaako ku bantu manyi buli utaka support system. Namanya nti first of all in what happened in that time kubanga so in time way back this I met a certain girl to datinga. And of course that fabi nalimwera finga bad boy twagala your commitment. You have a good time. Yeah. But then again we dated for some time and she left me because of embera zange. Nera omuntu nategeera yoso kwawola omuntu omukyalo mulungi natali mukyala mulungi. Yes. Manti no just good time but bamuliansi mbi ono no kabe good one. Onajja kuguma onajja. So I so kati time when wetana kudengulu when you come back to your senses. Yes. And you need a support system. Nasa sabisa nga maneba na kyalo omwalo oyo bana yali serious. Yangamba nga bakukino bakola bichi nesinga singa ati maybe mukama amukomyawo mulamu bwange. Kati ngasaze undi kati ndi willing aso ko supporting ba mukomyawo I think ajja kunyamba okukola ki okuona. And that was after 5 nga maze myaka 5 nga twawukanye for 5 years nga simuuliza. Nasabe sale eyo mwike yaddako omwalo inakolako na presa message. Are you serious? After 5 years. And this means ni yange nesimenga sezijina. Nendoza mukama ngategere ndikacheka omudu wange akiriza nti akiriza nti kati so she made contact nangamba amsuya ngamba ndaka katindaka kwetonda kubanga namwisa ubinyonyo nyo like era nganga nti banere kujira nangamba nakusonywa ndi mulogo era maya yali yetanga Yesu kunsonywa kubanga olaba twadde apasajja tusambikia ya and there's no way. Bad habits, bad boy habits. Yeah, so that now 2014 tugeza kutandika okukola kisho connecting up. Of course nengali atideno za manenga mukano zali amusingise dalaganta akati gwe. So slowly by that, then through that even her being tali born again. Nemkwatana. Ntanko kwa ugendo okumanya kutandika kwa kumanya okay, katonda otanti Jesus what. So natenga sa committing la kulokoka. My struggles was still on till December 2015. Yes. You know, so December 2015 yeah, nensala una ngamba manyi
because ekyalo kibagamba so it was a summer yalukonga omanyi like Jesus has been there for a long time beba tukola tuina kati Jesus tumanyi baby Jesus omukyaki wa Sunday school baby Jesus nenga tumanyi nti ibyo Jesus aganta so kukyusa embeera yo we never at that time ng'abaana ng'omanya mu ngeri eyo nga naye kati obutali kukula naga nti ne kati ono sebo bomukkiriza embeera yo becoming a new person amaneka negwe SHADRACK omanyi wogamba nti benzikiriza obukkiriza yesu mbwencha omanyi emigugu gyange omanyi what but somehow I believed in it nengamba let me try this Jesus so nelokoka natandika okusinza kati nasobola kulokoka era mu kulokoka omwo yeah, that's everything now. That's why everything changed. Cravings zona za disappearing. Oshegira. December 2015 nenda kukola era katwa kubana limit bya music. Nganyala new music. Na events. So that 2016 abe nalukuka era edowo mane ngamba era kozesa gifts zo. My kingdom. Era be nali nkola kateri. The same thing I started doing. Wakola really before. Yeah, the events nakolanga kama bayimbi kabe music, so I started working with gospel artists, gospel music. And I share ya soko kola mjana soko kola mu 2016 ya miba mutakopi bulai. Sho jana soko kola nga mazoko lokoka. So nenda nko kuliving obulamu obo. Era in that actually in that 2016 May I got married. The other woman? Wow. And she's my wife. Yes. And then I remember babera nga onti bina nga so kustoringa na bana mukazi omu. I've been with her for 9 years. That's amazing. I've been loyal to her. So they go anti out swana mukazi omu. Banga mina limba nyinti ati atufumbe bichi. Everything. No chuka. Nah, everything, drugs, means overcoming. I got married. And I'm still married now. Yeah, we've never even, Shageda. And I've never been loyal to her. And I packed till death. Yes. So my life changed. Your life changed? Yeah. Wow. What we've been doing before addiction. I don't know how. But people buying addictions nyingi nyate zimumaliro obudi nadala kuguno omulembe by even the name mu mitono creativity mutono so you find out the addicted kanga oga social media addicts bali awo but drug addicts bali awo nebintu ebirala bingi nnyo gambling so society inza koloti aba I think it's so cause for me to addicted first of all nsikyogamba nti fena so okumanya so okumanya obaji wava first of all and first of all inakuja ku struggling you have to bobo kiriza mu nti wali yakatonda you just have to know there's a higher power exactly first of all nonga kati bobo ekyona kyonna kyokiriza mu kuba oli musiramu kuba ngo oli mukira na Quran ebintu bisinga bili maybe okutuka ku kya Yesu uweze okubawo different ebintu bine bisinga you are the same things, the same values are the same. Tewali dine gama tigendo begendo onywe gendo yende teriyo. Tebiriyo. So but I go back no gama na but now first go back, why am I here? And how did I get here? Oshegera. Kubanga gwe bangu ina ekintu kyoguze nga omuntu yakitonda wano obanga kabe oba David bachi na yuwa ne bakuwa mani nti gunde nijukole boti sako oti ne bitsama pasanyaz wano buligira agaye je kuba ebiji nga kintu oli akikoze ashikubu na jwa mmono itegeza nti omutonzi be yakutonda walwenge jali asuye okola ki jino okubanga okola ki obera bulamu obera bova mu bulamu obwo nafuna ebizibu byovuna nebo ogoberera ebintu ebyo ate nga timani ojja kubanga kikitabo kyosoma oba Bible oba Quran botandika okusoma gundi ekyo kiba kikuwachi kikuwa ngeri jino okola ki jino okutambuza mu era songa bo bigoberedde tubana buzibu ezo biso ojja kutandika okuva gatuvudde ku mulamu Katonda wekola ki wekutondera ku se kisoka kukiriza nti no much this is the higher power kubanga olwo kuba nti abo batakiriza mu Katonda atakola kine musogosoko noloza ensi no gitunulya nebo kira okeza ku macha naka nja kukiriza kale mu Katonda mfune ekyo kyezikiriza mu Katonda sola ku kintu kimu kyokka ingire yowebaka nobanga afudde ate nozuka nokera omuka gune gyokussa naye ate nga omuka wenjija ogusaamu gwa weerere nenge guli important ko kabe mugagga yenkana atya tasobola gugula
era birakusije ate ngera agugula bay standards zake ndio huko nika tundu ono that's where good comes no ante then ukero machonga no kera ku macho tundu engire budde je uziba ne busasana utunire je senjuba ene bane njube yeri wagweri neko uratulwa no dira bangi nikati ya gitondo oyo omwezi there are many things then those things can self realize that there's a god, there's a creator. Yes. Kati no tokana kuganta kati oyo ne kati eyatonde ebintu balo kati the best way is to submit the way he expects me to live this life. Kati mugunde ebyo nebisingo bwana kwesanga otana kukwezula ntu bale era yagamba nti botana kukusoma Bible yobayo uranga nti abana he created you for a purpose for what and what. It is a purpose. So whenever you have purpose, you want botana kukuzinga hope. When people lose hope, that's the end of it. Even most of the time, even what brings the hope, it's a word of hope. Yes. What is hope? Music, gospel, subi. So, but that, because again, that's why it communicates to us. I'm created for a purpose. I'm free. No. There must be a reason to know that paying more attention, kuba more intentional buli kimu kyokola. Yes. So kati beza okutinta abantu abazi bali mu drugs zoti struggling. One is first of all tusobola kugivamu nga oli wekka. Because remember the net was Twitter mu yetaga amaanyi agasinga kawo. Nze sibino bye nkoze sibikoze mu maanyi gange. That's jaga nti anzi kyadda kulwa amaanyi. Nenda manya sisobola. Namala simonye ate n'okukyawo ekintu n'okutanoga nti akino katonda nebala ola katonda bosibala ero enkyana okulebera. Tofuna saa tofuna mix. Tasikuta kuyamba. Nebo okera kati wange nagamba kantu akoleka ne mukama omukyala no bomuza kati nali ntuse naye aba ategira naye manga siwogedde nnimi naye manga sevulunudde naye manga siwudde naye wali mutima yamanyi agamba kati ono esa najuulira kubanga nga okooye naye towoga nti okooye naye ate ng'okyalaga nti okyabuusabuusa kati ye mukama nogenda omukama ye mukama noga mukama kati sikyasobola nkwetaaga. You have to come to that point. For God to work in your life. Ondo kujalonga nti mukama kati. Sisobola. Nemereddwa. Ate n'okibeeramu. N'okitegeeza. Why yobo okitegeeza abeera n'okitegeeza. And then also, nobera intentional. Otegera kubanga zino gundi nze nga bengambi I've been with people and then n'ogenda era natuona okuta ndisoka nekatinga off because ndi mu abakono bagenda bali nyumba yimbi. You know, I've seen a lot of artists. Nebintu byenkola olusiranga n'abantu byenkola nga bajja kudiringa n'abayimbi nabikyokyokola batujja activations nga mu bba akasi gotwebba naye kati eyo ne bw'oguleeta n'oguyisaawo tokwatakwate wadde sisobola because n'okyo namanya kati atandika okurevealinga n'omanya naye kaakati eyantunda nga ndi perfect biki nga kimala kati binyu kyengattamu kiba kinzije kakati ekitamiza kiba kinzija nakyo way of operating. Yes. So I don't need it because actually I'm created perfect oba nti buli kimu kyenina kimala okitegera kyoyonja okusanga omuntu era ng'ayimbanga ennyoza naye nga tena kyagaseemu otegera nti kati olusi ogamba nti ekitono olwere so olusi nogamba banjala kale genda ku stage nga byonna oba omanya nti you are getting outside otegera kubanga ye God ebintu mukama buli kimu everything kyoba n'ebintu nebitutawo kakyebe ng'obudde ku ekyo kabe busungu kasoma ng'oli mu busungu wamanyi oba obudde mu Katonda. Whenever in God, God is a God of peace. Era ajja kuyamba obusungu bukaka. Bwe watosonyiwa, it's not of God. Bw'oba oyenda, it's not of God. So byonna ebintu ebiza okuba nti abantu balinga obulamu olanga kadonera kaddiwa otegera is because ebiseera bino byonna nti baba nnyo batambula nnyo mu ebintu ebireeta emirembe bagamba nti fesize eddembe sirya sente lwali kati ffe tunoonya ebintu mu ssanyu. The wrong thing. Money never bring happiness. Seriously. Sex never brings happiness. You finish sex and you end up back in bed faji. Nofuna sente kati ebintu ffe twenyumirizaamu byansi kyoba nti tetufuna mirembe nozimba ekizimbe kati ekizimbe ekyo bwomanya identity yo nti what's my identity is in God, then you don't need a big car or a big house to justify what to be approved in society nti olwakabi abo yona problem era ne buddayo newebaka oba tewebaka bulungi panga gumanyi munda muli nti I'm living up namba ekyo ojja kwaka tibulamu I'm living keeping up appearances spending ku keeping up appearances kati wena kulaba utali mu mbeera ndi awo ojja kule mu sento zina tola biki because kaba abantu bae
So all that whenever you understand even I then tuwanti abantu abakozeewo ebintu ebyenjawulo ennyo newo banga n'abaana bange benazaala ne banazaala bati bajja beerabira tebali bagagga bantu ba Mother Teresa tebali bagagga over years sikolera kuti for Mother Teresa watu umanyi pose ngetoya kumanyi abantu baitaga omusego betaga Gandhi musajja ali mu nyumba tena nyumba but Gandhi impact jalina over years you can because paka nakati we talking about Luther King. They came and changed, but people stand for justice, and they came and they were never rich people. They never pursued richness. They got to pursuing being to volunteer. Chigoma when chigira neka to mundu ya fed dane wokola sede zeka natia. Asigala nyali chaliwo. Ochigira. Nanga tiga antu baga nchali mugagga. Nega ndipani ya chusa obulamu abantu. Influence. Yagala about she loved people. He cared for people. He had justice. He had fairness. He was kind. Yes. That's the things of God. So katewala jawu kumango tamana katona katana ku revealing ebintu ebimataringa. Kati mirembe ejo wejigira peace that's wejire yokubanga kati teri mu kintu teri mu sente teri mu mukazi ndo wakati noko mukazi mulungi nnyo ampe no teri mu nyumba gyozimba you know because even me at that time when I struggled with that I had people ngabera naffe nenga wena amayumba tebakasulamu kubanga ngolaba ne nyumba yetagoloza ne nyumba ne yenga ali awa ne tutawanya so in the house never made sense. So I saw that, hey, look at the house. Karuza na house neta jisula mna jisula mazula no katinga gira nebiko naso ne mukazigu wa mukwano gwe na mukwano gwe baba tokubana bakwano be na mukwano gwe ya isula mukazigu nenga ba mugolofa na wa mukwano gwe nabera unaga paka akaoga ako paka gundi yako because you're trying to look you have to understand what matters in life and the struggle yituli mfella every time you try to look for that try to look for something kati ekintu kyona kiri mu Katonda eka ya kutonda. The day we wake up and realize that, then we start living. Seriously. But before you realize that, ugenda kubanga oliawo kubunke kubisero oliawo nonya sente nozifuna nofuna ekikumi nga kanja bibiri nofuna ebinyala bitano ya kawumbi jabi nga doesn't stay atera zile kola n'ebizibu noberawo ngo olaba couples nga bavu nenga bino bufumbo bwitirifu niranga bali eri you know so you have to find the essence of life and the struggle is fenga abantu is we walked away from that from what God wishes for our lives. So every time over mu katwe no matter what, let me tell you everything is temporal because for me even the fame I had kati ngazembera kulinga ne wakabinga mne mawude ku front page koli all that meant nothing kati now I realize oh my God kanze manyi kati ngamanyi ku obulamu kweko noba n'abaana mukuwa nti baseno kan matwali do obulamu ne mugenda ne muchakala. What kind of life are you eating when you are damaging your lungs, you are damaging your kidney, you are sleeping around, you are doing what? There's no life in that. That's the devil deceiving you. Yes. That's the devil deceiving you that that's life. So kati nze nachuka nze na ebisere binga ne boda kati because na fame kasona kunya boda balinya boda nfuna zihudu nenze ebika tati bana batandishadwa kali ku boda ninja boda zange wano kati bela chuka ne kumanti hapa na is not whether on a boda what is, that's not my identity ana kulinya boda zange nenzinya bulungi nga sebika ne mujja nga njitamu kala manya mirembe ejo ne ulinga obaba nakati njawala bano ngo bulaba nga ajirimu tibale bana nti bamayo ku boda what is that life really because you're not driving a car but you're in a boda don't you see you are living a lie. So I can realize like, oh my God, this is me. The way I am, as long as God has you're perfect, there you are. I don't need anyone else. So kati ebintu tena okujjako you said coming around kati kali biragala mazi byata kubanga ino biragala nitaga byaki already I have that joy which is unspeakable. I know who to talk to when I'm in a challenge. I don't need a drug because again nebenajinywa it's galawo bevaku chote video so what ntwaye the person na mind ajaga manya akijja kugwa so I speak to my God because the God of creation it speaks to everything. Ayogera embo yaga nesirika na jogera who else kabe mugaga chenzo gamba kakati empowefu wenge ndino ngaina sente nyingi nefuwa saboka kati manya manyi go gakoma because ngura sente za to wali kabe mu president ka bandi there you know when God works abanga to look at bajja kujjamu tukuzike wantu wewamu tujja kusika banga wano okale okole chi ofugezike to the same way omwaka muntu batukwera bide so kati n'ebintu ebisera mu mulamu ebisunga ebintu bebeera mukatira chobola kati nange so peace came because ojja kuddawo gata tunafuna tunabenganda mzee yafa wewe chenga nti abana naitaka nabiki kati sijja kudda mu nkaya nezo
ezibera ulusinga nga family ulenkane ezibera nga baluganda ne batingana lotaka because ebintu bino mulimu bya temporal byansi. So but if you understand there's something more, what do you even do with your fellow brother oba fellow sister oba your mother oba your father no muto olw'ekintu oba nti njala kufuna ttaka banja kukola ki. You know, so you get revelation yenjawulo. We're not going even that land doesn't matter because everything belongs to God at the end of the day. In church, John, so when you start to get that revelation, peace comes because you realize nothing can see down because I know this life is much bigger. We are called to a bigger calling than just a big job. Than having, you know, so how do you relate with people? Everyone matters. Everyone matters to God. Tewali ganti katuya kabe musumba. Tewali musumba asinga kuba wa amaanyi ku bega eri Katonda. No. Nti kati ya tekalizeni musumba ndi wa amaanyi nnyo kusika bega eri Katonda. No. God is like that. He's a loving God. Everyone kati bataka okulaba abantu mu kifaananyi kya Katonda. Then buli omu matters. Oba bega, obali bubi, obali bucha. Omuwe ekitiibwa ky'engongo. Nga waali. Yes. So kati all that brings peace. Bitali kubijjambula mbogo langu funa emirembe katukana n'ono kubanga omanya atujja kusijja kwemalamu kuloga ono kutuli lwattaka lwa bintu. That's peace. Asijja kulemesa ono bichi lwa gundi. Asijja genda kwenda kubanga omukyala gwe wampadde, you know, my fulfillment is not many women. The more I don't chinjala bangu do to me what I want to be. You check it. Do to yourself what you want to be done to unto you. You won't do a bad thing to someone. So nebo ofunye omukyala kiza n'omatira. Tujja kutereka kati obutamatira. Muzimu gwa sitani. Yes. Again, you have a beautiful woman home, very good. Then again, you are get out of your home. Ozaddemu abaana, and you know what? Because you're trying to look for something to justify you and nothing apart from God. Then nothing is fulfilling. Jakoza anti mukazi mulungi omufune, jakoza bakazi bangi, jakoza sex, jakoza sente. So people are always on the conquest trying to look for that and paka lofa. Nga tochize na chizula. Yes. So for me, I thank God. And even amidst all those challenges, I was able to understand that's why kumanya Katonda ne manya nti kati biri ebyensi no binoze byakabi nti actually say byakabi ate bine ebyomu Katonda byakabi kubanga it's not easy omuntu bakunyi fane wali wakuba bulu nganti mwe bulu teka no bakuba bulu nti Sauli daba kuba bulu. It's making a sense but it brings so much peace when you struggle with forgiveness. God has for forgiveness is for you. It's not for the other person. Tumuntu wamugandi pande kumuntu amusonyi we mwesu mikiyamba go. Nekati uli alagati uli akuza naye nyamukola kino. Revenge. You want that kind of life. That's why there's so much unrest. There's so much depression. There's so much because the depression there's a life you want to live jota funa atolusi because you're trying to live up to what society standard settings. Yes, it's okay to study and do God, but still again, we've seen no banga to so many that your life is not God's not about your degree, but it's okay, it's important. But to God it's not important. Even He doesn't need a degree to bless you. What's what docs mawula and good, what docs over era mukama mukyamagero kye ajja ku blessingira eyo. Yes. So it's not about how much you are educated, it's not how much you do what, but at the end of the day, chobola komadi ziri biri. To love God and love your neighbor. Your neighbor umuntu yena yena. Love. So if there was love, there would be so much peace in this world. A lot. Sebita wanya. Because we're okumpanya ekintu basente za office basente za kintu oba tulina love. Oyagiriza okaweka. Otuweza abantu bali abendogera mu ddwaliro n'abajjanjaba. And you see we die very miserable people. Chobati awo twabasinga ku kitanda awo. Wabagenda okufiira. Ebina bikyuka agamba nabyo ndabannaye kati micho mwana wange gundu oli mukola kibanne ensonyiwa because abala bintu bannaye katuwana. Kati talina kyazza. Kutwala botyo. Byonna agenda bireka. Era nobireka because Bible tell you ngabo wajja. Bofuluma. No that will never change. That's God's word. So the earlier you realize that for you in your life, the better. That peace. The peace. The peace. The earlier you realize it in your life, the better. So when you do like that, we have a very short time. And also if you know that where you're going, you're going there for a longer time. So eternity is longer. Rather prepare for where you're going. Yes. Because here you can live here for 40 years, 50 years, but that is forever. Forever we live when I live and live down. Yeah. So I think for me is let us just be safe aware, and everything's available. Just keep asking those questions. Why am I doing it? How did I get here? How much control do I have? Whenever
tomorrow that's why if tomorrow you know that you sell the house bumanje enchema kujja kutomera ujitoja kufuluma ujja kusigala nekati kwa kati ani ina amanya ago katonda yes then endeavor to be in fellowship with that God so that your life becomes much easier. Yeah. So for me all my Nigeria and bina bisoboka kubanga edinji livinze anazabe bulamu ate kali living no buvamu no I know you can hamwala atoza kuba rubo webali no wachino but have my the same woman I used to have na be funny when did you know I think satisfying and guess what it's not how we change it's me who changed kono mukazi gwale waka bisezo kati mukazi nedda kati gobo nzebe nachuka love nechuka chuka so it wasn't my heart because now I want to look for negatives is focusing ekukole ebintu bisinga when I start changing myself everything for you mchala yomo kati kiganza zaino obuzibu n'ebintu binali nkwala marriage so but then we have a great marriage yes let's see wanka you can just of course wala umuntu a beautiful person ndio wala mulungi ukogero bwogezi kwanga mira amaso kasigala beauty looks yeah? Yes. But again you are not told who can ate bana ati mufunye ntia or my own follows people think actually nibagamba nti atwoyogera botyo kubami benaku zino kwina they say no you're not a man that's where you kati anti kati chobola abantu babona they have no peace achogera wali nagene wina ateba kanalo chimutawanya achogera just okunyembozi mbantu feeling no vow ngire motoka yona kogera muri bono webaka you realize something is missing in your life in reality most of them are all of them are wherever you are away from God all of them are and so kati gwechifuro musajja kati denga manti gwechikuloza your identity you don't know who you are because you think your identity is sleeping with women lots of women your identity is in God. Yes. Your identity is in God. You're a spiritual being. You don't mbiri chiro chimbiri kuno mbiri cho flesh kati ebyo mbiri ko kugambe ebyo. But you're a spiritual being. Chobula nchofa mbide kuvunda nenga your spirit stays. So you're a spiritual being kati making sure to be in line because God is with your spirit how you feed in your spirit. Kati oja kude baba ezaka menkugambe. Singa nalinti bade nti na living obulamu bade from ngabuli clean. Nale gamba asira bangako solo zangako. So naye kati naloza so I have authority to speak nenga kati chibagambe tufulu musajja letera lindowooza ticheche chifulu musajja chokona bakazi abanji chefulu but then I realized oh my God you know how much stress comes with it and everything there's no peace kabe just you know what it means for me kwa simu yange nenje take out nintamba nengena tena password then ukwera unaka many peace gozo wangu leo wachikoza waiza wayeze nesimira yo tulebe kubanga tuchile mu password omuchalo gikwatako wararuga ati tugikwatako yes that's not peace you are home not at home kuna banogenda nayo nemba mazi is that peace really no, it's not peace it's not peace peace ebera obaji kutobani akwe emkwano gikwate ali agundi akubidde my friend that's life rather than keep protecting something that is the password is your monjukuma ate bichi tokola saazino atukukuse no that's not peace that's not peace you're not created to live life like that okay you're not created like that check it out yeah so for us what we call peace in the world is not real peace what we call joy what we call ukuba wakabi is not to God stands are different and as I said again bobanga you can reflect you know you can just whether you yourself maybe doing more mulamuvu but it can't work every just one small thing misses on your thing and changes everything you know we all into rango as being minor nebo banga kalwadde ngati dolanga kana akatu akwata nulime akwata ule mmono bakasala everything changes that's detail that's creation to the detail oshegera bikamu nakamne nokaneka mukasi yakoze mviri zinazikoze ubukoko abatadde bunabutadde ko kajje ubukoko ku maso uko detail ya creation so when you come to that you start look for those things ebikulaga kobe mbiri gwola benti banaye bolo katonda yantonda ekintu kino ekati ya so bakatonda yantonda then how does he want me to live this life over so you look at the environment we talking about waking up at any floods kuwachi abantu basini muswamp they're going against God's creation ye alitonda namanya nti kati bentonda nti swamp zino siza kuzimba wamu tukubanga amazi kati betuzimbamu enyanya ziboga
use that to just know how come that man has come. Because we're moving from how God created this about to be done. And you can see it with your eyes. You can see. Because the amanyinga akati rutubazi dutonze. Into drainage kati mulugirako floods banizisa abantu. That alone can be a sign to show that God created us and the environment like earth, and there's a certain way whenever you try to go against how it created it, there's what? An impact. There's an impact. And you've seen it. In floods, you can see that. Let's just focus on one thing. Chakatonda tonda munze no olense jasubira the same way I said omuntu akabega akoze bukozi keto nagantu kole bot nebot ambasi make sure tojisako kati muri mazi ejja kuba feeling ono ganti kati wano tokuma ono ganti wano furu wano no ganti nobote kama amazi tusuka tegaka wansi wano nesu kufita woro mark tati wano bo register oshagera kalwaji susawa bosero wansi ngekuba same imagine just as a keto. How about a person who created a God who created you? Money. So all the struggles we are struggling, even to be saying to one of you, is trying to live life outside God's will. Where to be taken? Thank you. Okay. Okay, Mr. Shadrack. Tumira ku bantu so no bawa ya katarekeka so kwa ina katarekeka bane namba tumira mwe bali kuliza program eno ya AC. Yes. Mbagala nnyo naye yo nembira joyitamu tewali mbera ya luberera n'ebiseera ebisinga nti onokwe kuba mutima n'omanya nti ebiseera ebisinga tetuna maanyi gatulwanisa ntalo zitulwanisa naye waliwo ate alina amaanyi ago. The earlier I realize that there's a higher power, the better for you. That brings peace, brings contentment. So mbasa tunonye mukama kubanga eranga no manyi tumanyi ngire byotuka wano ne katonamo kujando tumanyi ngi so if you know you have know that, so please submit to that power. Tunonye mukama era ate mukama ekiya muntu ate toli mbera ate joja kukola ate mukama agameta kwagala. There's no bad thing you'll ever do ngati mukama yanvam. No, he's a loving God no matter what you've done. And that's the beauty about it. But ngati abane mukama ngati bane nkoze ebinyo mukama yanvako no. I'm an example. I did things but when I looked for him, he gave me a new life. Yes. Mchalwera and the SHADRACK. I'm living my life. I'm enjoying life than ever before. Yes. I'm more contented. You know, I think I had more money then than I could have now, but I have more peace now than I had then. Okay. So let's kumanye church is important. But most important also, let love. Let us pursue love. Let us pursue love. Let us pursue love. What can I say? Mayi mu Luganda tulina kye tuyita ebiwooma bigwa byokya. So thank you so much for sharing, Mr. Shadrack. Welcome. You know, emboozi zino bwe tuziwulira zituzaamu nanke nyine mbeera wano bakone changes ina changes olwaleero. So I believe naturally yalina kyayizi. So please guys, otukola emboozi zino we are here to inspire, we are here to change lives, okay? It's never too late. You can change your life right now. Kyonna kyokola omuze addiction yonna gy'olimu osobola okutuusa singa osalawo, because nga Mr. Shadrack ayogedde addiction ejjane erina byekusalako ng'omuntu. So I think osobola okubaako by'oyiga muno ate era n'okyusa. So please, thank you so much. Abatulabye okuva gye tutandikidde paka wano. Thank you so much. Woba mpya kuno channel, please subscribe, liking, commenting, sharing. And please, in case of anything, inquiries, business, you call 0701542372. Tujja kubatwogera. Thank you so much, Mr. Shadrack, for sharing. Thank you for the opportunity to be here. It's an opportunity, really. Okay, thank you so much. I'm very much humbled. So thank you so much. Brian, Yabela Camera, we love you all. Bye-bye.